Mukama ffe yeebazibwe mikwano ntwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza Katonda atukumye nga tuli balamu era tumugulumiza ate era mu budde bwe bumu ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna bannayuganda bannange kuviira era ku pulezidenti bakabaka abaweereza ba New Eden buli omu kitiibwa kye n'abaweereza abalala mwenna bwe waba omulimu omulungi gw'okoze Mukama agukuwemu omukisa katusabe tuyingire mu kigambo kitaffe tugulumize erinnya ettukuvu kubanga ekigambo kiba kituwanga ye Yesu Kristo okutuwa obulamu era nsabo yawe obulamu buli awulira oggula amatu ge asobole okutegeera okutwala ekigambo kino ng'ensonga enkulu okumuwonya kubanga kyo kitala kubanga bw'ojeema olibwa kitala naye bw'ogonda owona n'olya ebirungi eby'ensi basabidde muli ekigambo kya Katonda. Kiseera kino nja kutandikira ne ku bubaka nja kusookera mu Ezekieri 3 lunyiriri lwa 16 ngenda okusoma okukkirako wansi wano okutuuka ku lwa 21 nga bwakwongera kulabula eri buli muntu gwengenda okwogerako eri obulamu bwo. Olwatuuka ennaku 7 ezaayitawo ekigambo kya Mukama ekinzira nga kyogera nti omwana w'omuntu nkufudde omukuumi era ennyumba ya Isirayiri kale wulira ekigambo ky'okamwa kange abawo okulabula okuva gye ndi. Bwe ŋŋamba omubi tolema kufa naye notamulabula notayogera kumulabula omubi oyo okuva mu kkubo ly'ebbi okuwonya obulamu bwe omubi oyo bw'alifa obutali butuukirivu bwe n'omusayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo. Twebaza ku muganda waffe Ezekieri Katonda yamuteekawo okukuuma Isirayiri nti Katonda atulonda abantu abamu nga tutaddewo ng'abakuumi okulabula abantu bannaffe. Abantu tubabanjawulo nga tulina ebirabo eby'enjawulo eby'okubukuumi. Ono yali nabbi ng'alabula abantu Mukama byamugambye. Ne bannabbi bangi tubalina mu nsi kubanga Bayibuli nti yatuwa okuba bannabbi, ababulizi b'enjiri, abasomesa, naye wabaawo okuleeta obubaka obulabula. Leero obubaka obulabula olwaleero busookera ddala kuwa ekitiibwa pulezidenti waffe w'eggwanga nga bwongeze kukulabula buli kiseera kubanga tubadde tukuwa obubaka bwo nga Katonda agamba nti teekateeka obulamu bwo obudde bwo bugenda buggwaayo. Teekateeka obulamu bwo okyasobola okukyukira Katonda ne weenenya byonna ebibaddewo mu ggwanga kubanga yakukwasa okulembera eggwanga. Ngenda kusomera ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya nga Isaaya bagamba kabaka Keezekiya okweteekateeka yali tagenda kulama. Naawe obulamu bwo buteeketeeke okyukire Katonda oba Mukama waffe sobola n'okwenenya n'olokokera ddala kubanga ebigambo bino tuze tukulabula n'abalala bangi. Isaaya 3:8 egamba bweti mu biro ebyo Keezekiya n'alwala kumpi kufa. Isaaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nteekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Keezekiya n'akyusa amaaso ge kisenge ne yeegayirira Mukama n'amugamba nti jjukira Mukama nkwegayiridde bwe natambulanga mu maaso go n'amazima n'omutima ogutuukirira nonkola mu maaso g'ebirungi. Keezekiya n'akaaba amaziga. Kabaka ono yakola ate yali yakoze ebintu ebirungi kubanga era omuntu abaako ebirungi byakoze bisobola okubaawo wadde biyinza okuba ebitono naye ono yali akoze bingi. Naye kabaka baamutumira nabbi omulabula nti weeteeketeeke ogenda kufa togenda kulama. Kabaka ono yali mugezi neenenyeza Katonda n'akyuka n'okuleka bye yali akola era Katonda n'amusaasira. Bw'osoma Bayibuli Isaaya eyo ojja kugyesomera ow'ekitiibwa pulezidenti. Kano naawe agamba nti yakwasa eggwanga n'oba ng'olitambuza n'ebingi ebikoleddwa mu ggwanga lino ebinyigiriza bannansi oba ebitunyigiriza ffenna bannansi abantu ne bakaaba amaziga, okutibwa kw'abantu, okunyagibwako ettaka, okuyiwa emisaayi, okubba ssente za gavumenti, okukyusakyusa amateeka constitution na biki. Ebyo byonna binyiiziza Katonda ate era nga n'obudde bwakuwadde bwe buno nti ate era okuze kubanga omuntu bw'okula oba osemberera kufa oddeyo eri eyakutonda. Naye ate era akyasobola okuwaayo ekisa naye walibadde ova ku bukulembeze bulungi ng'owumula bulungi ng'okwasa omulala entebe Katonda gw'aba alonze nga tewali kugamba nti gavumenti yange mafuta gange bino biki. Ebintu tuginajja ojja kubitwala obudde bwo bugenda buggwako. Naye Katonda yantumye nkutegeeza abampuliriza mutuse obubaka eri pulezidenti baba tabufunye mukyala ow'ekitiibwa Janet oba abaana bo baani tiyeeteeketeeke tagenda kulemera ku ggwanga Uganda ye nga bw'alowooza nti ajja kubeerawo kumala ebiro na bino. Ebiro tebikyali bingi nnyo obudde bwe bugenda buggwako. Naye kirungi okweteekateeka n'okyuka ne weenenyeza Katonda ne bannayuganda bonna. Ebimu Katonda byayagala kwe kukyukira Katonda okumwenenyeza. Ekyo kimu ntera okukikugamba n'okwenenyeza bannayuganda byonna ebibatuuseeko ate n'okutabagana okukolera awamu akadde k'okyalinayo n'ogamba bannange munsonyiwe tutandike okutereeza buli kimu ng'osoose kwenenyeza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu
n'ate ne bannansi tutandika okutereeza eggwanga tulabe Katonda kyatugamba kubanga eggwanga no yalironda. Ekirala ensonga endala nayo ngenda gyogerako ngeri mu byawandiikibwa ekwata ku mutabani wo. Ono yali Eri, mutabani we yakolanga effujjo ku bantu n'ayonoona ebintu nga Eri tafaayo. Ne mutabani wo Oweekitiibwa oyo Muhoozi akoze effujjo ku bantu nalino ndoozi erya Edi Muto lyerisembyeyo. Naye gwe tofaayo era notamuziyiza nomumuwa obukulu. Kankusomera ebyawandiikibwa. N'ono yali Eri, batabani be bakola ebintu nga tafa nayo n'abaleka Katonda n'anyiiga. Samwiri kitabo ekisooka essula ey'okubiri ntandise n'onyirwa 27 tugamba bwetu ne wajja omusajja wa Katonda eri Eri n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'ebikkulira ekika kya kitaawo bwe nali mu Misiri nga basibiddwa mu nnyumba ya Falaawo era namujja mu bika byonna ebya Isirayiri ne mulondo okuba kabona wange okulinnyanga ku kyoto kyange okwotezanga obubaani n'okwambalanga ekkanzu mu maaso gange nempa ekika kya kitaawo ebiweebwayo byonna eby'abaana ba Isirayiri byokebwa n'omuliro. Lwakimu okusambirira saddaaka yange n'ebiweebwayo gye ndi bye nalagira mu nnyumba yange n'ossaamu ekitiibwa batabani bo okukira nze okwesavwaza ebisinga obulungi mu ebyo byonna Isirayiri abantu bange bye bawaayo. Ono yali kabona nga Katonda yamulonda n'amu ebikkulira omuwa okukuwa naye gwe ate yakulonda nga pulezidenti okutukulembera. Naye gwe ne mwesavuwaza n'abantu bo ne batabani bo ne gy'ova yonna ne mwesavuwaza zose ebintu bye mwesavuwalizaako ssente za Mukama. Emisolo gyonna egiva mu bantu Katonda ye nannyini gavumenti yawa obuntu obukulembeze aba amanyi nti emisolo gy'egyo gyakuweereza ggwanga nammwe mufune ezammwe nga emisaala gyammwe n'ebirala ensako ebibaweereddwa. Naye Bayibuli egamba nti ono yeesavuwazanga ne batabani be n'abaleka nga tabafaako nassa mu batabani be ekitiibwa okusinga Katonda. Katonda ng'ambe nkulabule wassa mu mutabani wo Muhoozi ekitiibwa okusinga Katonda. Byakola toyinza mugambako kubanga wabadde omugamba n'okwata omuntu nga Edi Muto n'omukwata nga talina na misango ate kakati wuli bamututte eri bamuteekako agasangosango ne banyiga abantu bagamba babanyiga obusajja. Balina ebintu bye babanyiga balina simanyi ensanafu baje ziri ebimu sibimanyi nga babyogera abantu ne batulugunyizibwa ne banyegerezebwa. Kati owa mutabani we ekitiibwa okusinga Katonda, owa abantu ba famire ye ekitiibwa okusinga Katonda kubanga ebigambo biwulira. Katonda agamba kwenenya wandivudde mu bulamu bw'ensi eno kyandibadde kirungi ennyo kubanga omuntu yenna bw'akola bajja kugenda. N'oddayo eri kitaffe ng'ogenze weenenyeza bannayuganda n'abantu b'ennyumba yo oba ne gy'ova ne batabani bo bonna n'obakomya n'obagamba mulekeraawo effujjo mulekeraawo ejjoogo. Bino byonna bibaga nti bajjata ne bakuba abantu ebintu bwe bityo. Kati obubaka obusebo w'ekitiibwa bubwo Katonda akugamba nti weeteeketeeke obudde bwo bugenda bukendera n'atera okukutwala. Naye agenda kukutwala atya? Kubanga mugulu togenda kugenda na ssente, togenda kugenda na mmotoka, togenda kugenda na mukyala wadde baana bo, tewali kugenda nabyo. Weeteeketeeke bino byonna ebya sitaani oba wabiyingiramu biveemu bireke okyukire Katonda kubanga teri atasobya. Ebyo ebigambo bibyo ssebo kubanga Katonda alina enteekateeka gy'agenda akuteekateeka okubula ebigambo bino yakuteekateeka anaatera okukutwala obudde bwo bugenda buggwako. Ngenze ku bantu abalala oyo mmaze ate ngenze ku bantu abalala. Abantu bano abatuma era nga baviira ddala ku mukulembeze gwanga kutuuka ku bantu abalala abatuma bambega mu buweereza buno mumala budde bwammwe. Mbega agenda okujjana ebyunga babitubuulidde dda nga tubimanyi. Bangi mbalabyeko abamu ne bajja ne babeera mu kanisa ne basinza ne bawanya obujulizi naye nga nze namulabye dda mu mwoyo. Ebyo nabyo mu bikomye mumala budde Katonda tebamubega. Tulina kyomubegako ate wanti tulina ekikyamu kyonna kye tuyinza kukola. Ffe tuliwo kulungamya ggwanga kuba buli yakyakukola kukyuka kuweereza Katonda. Kakati okumala budde bwammwe okubega mumala biseera byammwe. Naawe amamu ku bebatuma bampadde erinnya lya mukisa naawe egendereze. Ekitala kya Katonda kijja kukulya. Ne mbalabula kubanga wano tuba tubalaba. Toyinza kusuma muntu ne bwoba oyagala kutega kiki tuba tukulaba. Ne bwoba oyagala kutega buma bukwata maloboozi ne bwoba obutega tuba tukulaba. Kubanga tetugeya muntu tetusekerera gavumenti ne twajja kubuulira njiri ya mazima. Wonna we tubeera tubuulira njiri ya mazima. Ate n'obukuumi naffe tubulina nga namwe mulina amagye gaffe naffe tulina agafa ag'omwoyo. Tolina ky'oyinza kutukolako naffe tusobola okuyungulira amagye gaffe. Kati nawe tukulabula be batuma tubalabula mujja kukubirwa bwereere tubasaasira busaasizi naye nga twayungulira amagye gaffe gatandika okubakuba gajja kubakuba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abo mbavuddeko. Ngenze kulabula Abakatoliki nababuulira dda enjiri ne mbagamba nti Paapa ye Ssaabagwagwa omugezi Paapa
era ye Ssaabasamize. Naye kirungi kati mu kuziika kwe n'ebibadde bikolebwa byonna mugenze mu biraba eby'obusamize nga buvaayo. Katonda abalabula mwenenye muve mu ebyo eby'obukatoliki bafaaza mwenna. Katonda abalabula muve mu ebyo kubanga oli abadde musamize abadde mu Illuminati besiyaga ebyo byonna bibalabula. Katonda abalabula muve mu bintu bye mbadde mutambuliramu eby'obusamize eby'obulogologo n'obufumufumu. Ate mubimanyi mu abakatoliki naddala mu abantu abatali bakulembeze temubimanyi. N'ebintu bingi ebikolebwa ebyo byonna evvuli babasiiga kambabuulire amazima. Evvuli babasiiga kambabuulire temulimanyi. Balyokeramu ensaasa n'eribeeramu amagumba g'abafu ate nga gava Roma kambyase. Ebyo byonna mubyegendeze bassebo ne bannyabo. Katonda abalabula mukyuke mulokoke mukyuke mwenenye. Ebya Paapa ndoza mwongedde bitegeera yavaayo n'ayogera ebisiyaga era n'enfaayo za mugirabye nti okuzika kwabwe kwa busamize enteekateeka zaabwe za busamize. Tunabbabuulira amazima agakaawa bamugagala temugaagala oba munkyawa aba temunkyawa naye amazima njagababuulira. Ngenze ku bantu abalala b'endabula ndi mukulabula abasumba abalokole nabalabula dda nga mugenze mu ddiini nze nga mbalabula n'abala bangi babalabula oba mboogere n'amannya kye mwagala naye abantu babamanyi mwagenda mu madiini ne mugenda mu bintu bya Paapa ne mufuna emiggo ne mufuna empeta ezo zonna muzirina ebikofiira mubirina ebigandulagandula mubirina abasumba mu abalokole bendiko nga sinnabeera kubali. Katonda nammwe abalabula ogusembayo ensi etandise okubategeera muli mu ddiini mwegatta mu ddiini. Omuntu gwe mwegatta naye ye nabagayi Ssaabasamize. Kakati nammwe muli basamize temwegaana. Era mbagamba abantu mugendere nnyo abasumba abalina agawetaweta ago alina eyo omukyala atalina n'oguweta ogunene ogulala. Ezo ndagaano za Setaani. Era tubalabula nammwe bannayuganda mwenna n'owekitiibwa ndoza atukulembera mu Parliament yani omukyalo yatukulembera yani Tamongi atukulembera mu Parliament bwe baneerabidde erinnya nawe wennyini yagenza okuziika egyogenda gyobadde ogenda n'okomba ku mpeta za Paapa. Obusamize obwo Katonda tabwagala mu ggwanga lino eggwanga lyalondebwa bassebo ne bannyabo. Mulina okwenenya okuvaayo okwenenya buli abadde akkiriza mu bintu ebyo buli abadde akomba ku mpeta ze mulina okuvaayo okwenenya. Omuggo gunaatera okuvaayo omuggo gugenda kuvaayo. Katonda agenda kuba abajeemu bonna. Tubalabula tetubakyawa tubaagala. Muve mu bwoza mu ddiini yaffe twazaalibwa mu ddiini yaffe naffe twazaalibwayo twaliyo. Katonda abalabula mwenenye mwenna. Muve mu kwetika emisaalaba muve mu kwetika yambala simanyizi biki sapuli musoma bino sibimiikira Maria ebyo nebifaananyi Katonda yagala kubimenyawo mu bisuula eri. Oyimbayimba bw'obusamize samize obwo muzimba kano kabiikira Maria ne muvuna maano simanya omutukuvu ani. Ebyo Katonda tabyagala. Toyinza kuzimbawo kintu n'okiteeka nti omutukuvu muwanguzi. Ebyo Katonda tabyagala. Ye yatuwa linnya limu ery'okusinza ye Yesu Kristo gwe tukkiriza kubanga yatufiirira yayiwa omusaayi gwe ku lwaffe. Maria tafiirirangako bantu, Petero tafiirirangako bantu, nze sifiirirangako bantu. Era nange bwe mba mbuulira enjiri tojja kitiibwa kya Katonda ku ye oba Kristo n'okiwanze. Si kibi okuyinza okunneebazako kubuulira enjiri naye njagala ekitiibwa kyonna okiwe Mukama waffe Yesu Kristo kubanga naye ndi muweereza buweereza yampita kuweereza bassebo ne bannyabo. Kakati mbabuulira abadde bawa ebitiibwa ne mubisusa Katonda. Okuwa omuntu ekitiibwa si kibi naye Kristo gwe tuwa ekitiibwa teri mulala yenna gwe tuddamu kuwa kitiibwa teri yazuukira n'omu ne waba akoze biki ebyo tokiddangamu. Mbalabula bassebo ne bannyabo abasumbamu abali mu ggwanga Uganda wano eggwanga lyayitibwa mulemedde mu bintu by'obujeemu. Mulina emiggo egy'obusamize mulina abagandula by'obusamize mulina ekofiira by'obusamize mulina agaweta ag'obusamize bassebo ne bannyabo. Muve mu bintu bye mwayingiramu nammwe mbamaze. Ngenda kubalala ngenda kulabula Abaluminati naye ntuuseeyo. Abaluminati mbatuuseeko bassebo. Ndoza mutandise okulaba Abaluminati bafa abamu bafa za accident n'emiliyoni gibookya oba mwe temubitegeera. Katonda agenda kutandika kubatta ali mu programu yakutta. Era yaŋŋambye nti tugenda kutandika okuziika abantu ekirindi nga tuziika kirindi kitegeeza abantu abangi abafa. Abantu abafa kati abagenda kutandika okufa muve mu Illuminati mwenenye. Ekisawo ekiri tujja kubayamba tujja kubayigiriza amaanyi agabasumulula engeri gye muwonamu ebintu ebyo wadde wabiyingiramu kubanga teri atasobya. Kata munakkiriza okwewaayo ne mujja tujja kubayigiza enkola esumulula. Naye Katonda agenda kutandika batta bassebo ne bannyabo kubanga mwatwala obugagga bwe ne mubutwala ewammwe ne mutwala abantu be bonna mubamazeewo mubatwala mu Illuminati. Bassebo ne bannyabo tubalabula abamu batandise okufa ne temunakitegeera. Mwe mujja kuwoza accident mujja kuwoza bino simanyi mukazi yo ky'abantu ebiro simezi kola zitya. Abantu abasinga bali mu Illuminati
obugagga bwe mulimu wano muli mu Illuminati babamanyi temugate babamanyi mu ggwanga wano n'abatukulembera bwennyini muli mu Illuminati kamba atulire mwenenye bassebo ne bannyabo mwe mwennyini abatukulembera abasinga mu Illuminati n'ababibiina abavuganya mwenna mu Illuminati Katonda abatulaga kyova temwagala mazima nga mugawulira tubabuulira amazima ne mugawulira naye temukkiriza kuwulira bassebo ne bannyabo Katonda ntumye okubalabula obudde bugenda bukendeera kubanga omuggo gugenda kutandika kuvuga era ngenda kubabuulira ku nsonga y'omuggo era nyongera okusaba essaala Katonda abajjeeyo emiggo kaakati obudde bwe buli obw'okwenenya ate n'enkola ejj'okubawonya tutera ogibasomesa omuti gw'obulamu mu kubikkulirwa essuula 22 ekitabo ekyo kikwata okyesomere ennyiriri 2 olusooka n'olwokubiri lwogera ku muti gw'obulamu ogugenda okuwonya amawanga nga gulina ennono 12 oba ebibala 12 ne mbagamba omuti ogw'okutegeeza Yesu Kristo ne mbagamba tujja bayigiriza enkola eyo ne bw'otuyita ne bw'otwaniza n'egyo gye tuli kuba tetugoba bantu tubaagala tetukyawa muntu yenna naffe twali boonoonyi Katonda okutulokola tetuyinza kwegulumiza tibannaffe balina ebibi tetubaagala tubakyawa tubabuulira mazima naffe twali boonoonyi era nga ne Yesu ekyamuleeta bassebo ne bannyabo yajjirira boonoonyi kubabuulira njiri kwenenya enjiri yonna ebuulirwa mulembe guno naddala mulembe guno gwawabwa yakwenenya bassebo ne bannyabo kivudde nga nti abasumba tubalabula Katonda ngambe nyongera obbalabula mwayingira mu bintu ebyo mubimanyi ebyo byonna bya Illuminati mubimanyi era byonna bizingiramu ebisiyaga mubimanyi mufunye obugagga bwa buli kika mubumanyi naye obugagga obwo bwe mufunye mugenda kufa bassebo ne bannyabo mubuleke nengamba abakulembeze baffe mwenna abatukulembera n'ab'ebibiina mwenna mulumanyi mu Illuminati Katonda abagamba okwenenya okuvaayo kyemuva muti okujja eno kuba muti amazima naye Katonda ataddewo ekisa ne tubagala naffe tuli boonoonyi twali boonoonyi n'atulokola era tetugenda kubakyawa tugenda kubasembeza kubanga Katonda ekyo kyatuyisa naye tubakubiriza muve mu Illuminati tubakkiriza mwenenye kubanga mugenda kufa bassebo ne bannyabo bantu bagenda kutandika okufa n'ebyobugagga ate babireke nalabako kw'eggwanga lino ng'abantu abamu babuuze nti gundi ali ludda wa gundi ali ludda ng'obuuza munno ng'abantu bonna basinga bafudde naye ate Mukama yanzizemu n'aŋŋamba nti ŋŋenda kutta abantu abatawulira ensonga endala gye ŋŋendako nayo Katonda gy'aŋŋambe lino ng'ateeka kubayaga nti amateeka gagenda kuva mu Sayuuni oba mu Yerusaalemi bw'osoma Mikka nnya sigenda kugisoma bulijjo ngibuwulira egamba nti abantu bonna olusozi lw'ennyumba ya Mukama lugenda kuba lunywevu ye kkanisa nti abantu bajja kulukutanga okujja gye luli batambule mu makubo ago ze nnono zino tugenda obayigiriza okusumulwa n'okwonyezebwa kakati Katonda yaŋŋambye bassebo ne bannyabo engeri gy'omulembe omukadde gye yaguggalawo gyagenda ng'agufunza ng'agukomya abantu mwenna ng'olaba emirimu gyo gifudde gidobonkanye naye oyagala giddemu obulamu tegigenda kuddira mu Illuminati kuba Katonda yonna agenda kuggalirawo ddala tegigenda kuddiramu bulamu mu ssabo ate gigenda kuddiramu bulamu mu mulembe omukadde kubanga nagwo aguggadde agenda aguggala buli makubo kati bassebo ne bannyabo amagezi gembawa ekiragiro n'etteeka liyampadde ti abantu bonna abanaawulira nga bizinesi baagala ziddemu obulamu zitereere muteeka okubanga mwetegese okukola bino wammanga ekisooka okutoolanga ku nsigo enookola omulimu guno kubanga yeerongosa mukisa balongeseze ngo mukisa tubasabire mugireetenga mulimu guno ebakolerenga emirimu gya gisobola okutambula ekyokubiri n'okuleetanga ekimu eky'ekkumi kyammwe oba Katonda kulesa emikono gyange nganza omusumba okireete gye ndi oba okirese mu buweereza oba musumba kizza n'abasumba abalala naye yonna gye mugenda otandika obiteeka mu mulembe omukadde yonna agenda kubaggalira kubanga omulembe agenda aguggala nga bwe yakola omulembe ogwa Nuuwa n'aguteekawo guli n'aguggala ng'abantu agenda kubatta bano balabanga ebyokusaaga ng'omusajja ono bazimba eryato era n'enkuba teyatandikirawo kutonnya bassebo ne bannyabo ne bagamba ono omusajja ali mu kusaaga naye munnange enkuba yamala n'etonnya bassebo ne bannyabo kati enkuba bwe yatonnya abasajja bano bonna n'abakyala abaajema n'abaana baabwe baafiira mu mataba naye omulembe guno si gwa mataba naye gwo gwa bibonyobonyo nti abantu bagenda fiira mu bibonyobonyo abamu bajja kufa laddu abamu bajja kufa muyaga abamu bajja kufa nkuba abamu mayumba gajja kubagwako bizimbe bijja kuyigulukuka abamu ebisolo bijja balumba embeera ez'enjawulo ennyonyi zijja kuwanuka nga zigwe ebizungirizi emirongooti ebyo byonna twabyogerako dda ti Katonda yenteekateeka gy'alina abalala bafiire mu bizimbe byabwe bafiire mu buliri bwabwe abalala bafiire mu bitanda byabwe bafiire mu mamotoka abalala accident zibatwale naye nga tebamanyi Katonda kyagenderera nti agenda kulaba nga abajeemu abatta mu nsi okulaba nga abantu bakyuka bajja mugondera mujja kugonda bassebo ne bannyabo naye obubaka buno bwe mbawa sibakyawa naye mbalabula bulabuzi mukyuke bassebo ne bannyabo mwenenye kuba enteekateeka ya Katonda ali mu kuggalawo mulembe mukadde ekasi omulembe mukadde ali mu kugiggalawo
kubanga ali mukugulirawo ekkanisa y'omulema omujja. Kati abaguliddeyo mujje tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, temuvaawo ate era nkomawo.